oba omuntu atudde mu office ya gye tuyita ya Fountain of Honor agiremeddemu awalina okubeera president waffe tuyinza ogamba te expenditure eyitiridde essente ezimusasulwa tuzitemeko zigende mu baano kubanga ffenna tuli mu Uganda tuli mu Uganda emu tetusobola kutambula nga abamu essente w'omusolo egenda nnyo ng'ate abalala balina okutuwa service tetukola tetubadde tuba considering so n'olwekyo point yange eri kuki nti kino kyekiseera gavumenti ya Uganda n'abali bonna mu bifo ebisalawo okutwala ensonga za welfare y'abantu ng'ekikulu olwaleero Parliament ya Uganda bwebanga eteesa ku nsonga z'emisaala gy'abantu oba okutereeza embeera tubeere nga tetwogera bwogezi nti tulinganga abagenze mu debate te Parliament okwata akasina n'oyogerawo ne bakulengera nti wayogedde public teri interested mu kulengera nti oyogedde nnyo ku ffulo abantu n'abatulonda bali interested mu kulaba enkyukakyuka mu bulamu bwabwe n'olwekyo ne batubanga tuli ku Parliament obanga bwe tuddukanya Parliament tufuwe okulaba nti ne batuteesezza ekintu kimu naye nga tukitadde mu nkola abantu kijja bakolera nnyo amakulu njagala okubisseemu senga Parliament eddako okutula egamba ku lwokubiri nti tusazeewo emisara gya fenga ababaka ba Parliament twegasse ne tugamba nti ffe ku ssente zaffe ng'ababaka aba Parliament buli mubaka bajja musalako million 5 buli mwezi oba 10 zigende zigabanyizibwe mu basawo abasomesa ba drivers ba cleaners bani ba security personnel abantu baagala ebintu ebikyusa ku bulamu bwabwe era nze nga Shami mu Malende nze ndi ready omusala gwange nti musaleeko bamwagalako million 5 bamwagalako million 10 tubeerenga tutebenkeza obulamu bw'abantu baffe kuba mu Uganda tetugenda ku livinga mu isolation no tukirira wano ne je ntambulira yonna aba security abakola mu police Uganda Police Force nga bangamba ati Shamimu bwobeera mpaka Parliament obeera oyogera national voice eddobozi ery'eggwanga awamu tuyambe naffe mutwogerereko ffe bwe tuneeyogerera bagenda kutugoba ku mirimu bangi bannange mu bagambe nti tufa tuli bubi tugenda kwetta twejje mu nsi nabo tubatte era mu bagambe ko nti ffe abaranka eza wansi ate batuyisa bubi nnyo kyokka nga tubeera n'emmundu essaawa 24 mu bagambe ko nti tuli bubi baagala tusooke kwetta oba nabo tubatte bamanye nti eggwanga ligenze ne bagamba ekisooka ng'ovudde ku ky'omusaala gwaffe omutono ennyo n'embeera embi mwe tuwangalira mwe tusula naffe tulina abaana tulina abakyala tulina abaana tulina famire ez'okulabirira ebizibu bye bayina naffe bye tulina ebyetaago bye bayina naffe bye tulina ne bangamba naye Shamimu ekisinga otuluma honorable ky'oba batugambira tulina sako yaffe eya Exodus eyo sako yo twandigumidde obusente nti kale batuwa obutono naye sente nazo ze batutwalako mu sako yaffe tetumanyi kyezikola tetumanyi ani azikozesa tetumanyi ngeri gye bazisala tosobola kuzimonitaringa kwegamba obanga agabyengabe tokonsentinga ng'oyingira weekanga bwekanzi nga bakusaze sente nga bakuyingiza lwampaka tomanyi ddiru onoozijjayo be bakupulaningira bureaucracy eri too much nawe bw'oyagala okwaccessinga sente zo sooka ogende wa dipiso gyeyo sente asimanya kuwandikira ebbaluwa ate omala oyambukewo omukulu akulira security department ate omala okukola ki kwegamba okubonaabona kuyita mu ssako ya Exodus babeere nga balina eddembe okutegeera nti nyingira oli baba mwala muwandisa mu force abeere n'eddembe okumanya kati nyingira bamuwandiise ategere nti nyingidde olunaku bweruti mu ssako bagenda kunsala ssente bweziti amanye nti kitandise naye bagamba erwaleero ekiriwo totegeera nti oyingidde owekanga bekanzika ssente zo nteme ekyokubiri bagamba tebasobola kumanya ssente zaabwe mmeka eziriyo kubanga tebakkirizibwa kuzikebera yadde ku balance nagamba nti n'obeera olina bank account ogendako n'omanya ssente zange ziri bweziti n'oba olina mobile money ogamba kati nepezezaayo akakadde bo tebasobola kumanya na balance aliyo ekyo kibaluma nnyo kubanga kibalemesa mu proper planning ekyokusatu tebalina lukusa kugenda kujja ssente zaabwe programu abakulira Exodus be bagikuwa nti mu mwezi ogw'omukaaga olwokubiri n'olwokusatu buli ayagala ku ssente za Exodus ajja kujja asabe layini ebeera mpanvu abamu baba deployinze wala ng'ennaku ezebbiri taliiwo bayina ebyetaago ennaku ebbiri bwe ziggwako basatu tosobola kufuna ku ssente zo
ate ng'olina okwewuuba ng'onoonya amabaluwa otokusobola okufuna ssente ezizo ze baasalako nga tebasoose nakugamba